Two minutes, question, 2 minutes, 2 minutes. Just 2 minutes. 2 minutes, you're done. Ask first, ask first. Go ahead, 2 minutes. Greetings, champion. How you doing? Welcome to Ghana. How was your journey? Okay, cool. All right, it's very interesting and amazing how you've taken this. It's amazing how you've taken this Afrobeat to a whole other level. And you're coming from your US tour, you're from Dubai, great things happening. How does it feel for Afrobeats to be here, and also for you to be a very big pillar of pushing Afrobeat? Well, I'm just really glad that the sound is finally taking its next version. It's more than the sound, like I always say, it's about the culture, our identity as Africans, Black people, and I'm just really glad on that instrument. This one. Okay. Okay, guys. Since morning, bro. This guy doing the way, man. One more question. Let's go. Please. All right. This is just for the ladies. As per 2 months ago, you were single. Are you still single? Because all these people here. That's personal question. That's about the concert. No personal question. All right. About the concert. Yeah. It's the first time since COVID-19, hit us that we're having a stadium that big for a concert, and also because what does that mean for you? That's what brings the champions in the field. Is that guy supposed to take a navia to a muku. Oh, why? Let me see that. When you say you want to do any business. Love you. But I want to stand there and snap you. Please, just. Man, drive this car, man. Guys, can we just do it for the car, please? Do it for the car, please. Katonda bw'atyo wakola ebintu bye. Omanyi kati g'okola ekituufu ky'omanyi nti ekituufu ebisigadde n'obirekera Mukama Katonda ye n'akola nga bw'alabye. Akasimu kakukubiddwa n'ogamba otya? Kati bwe basooka okunkubira essimu ne ndowooza nti babya abafere balimba. Era ndowooza mu bantu abagenda okupafominga nze omu asinze okubatawaanya ennyo. Kubanga kiraba ngamba nti aba fireboy. Kubira Suuna Beeni owe. Abasajja balemerako bano ne baba balina kye baagala. Era ekyo kibeere kyakuyiga oba olina ekintu ky'onoonya lemerako. Abasajja ne balemerako mpaka bwe natandise okulaba nga abasajja balina dda mutuufu kye bakola kye boogera. Ningamba Mukama Katonda bino nabyo bikoze. Nengezaako kunoonyereza ku badijja abalala nga gye bali balamu tebaafudde. Anasose ningamba baafudde badde balwadde kiki. Ne mbakubira nga balamusa wa gye bali muli bulungi. Tolina akuluma ti bakikoze bati. Nange nengenda n'ekyo naye Mukama Katonda weebale. Kugumiikiriza bukutuusa ku bingi nnyo. Kati ekyennyanya okitegese otya okubeera wali erugogo wali ebi? Mbitegese. Ngenda kubasinzimula endongo omanyi engeri gye tuli nti nno ffe twagireetera e Kampala era ffe tumanyi bwe tugigerengetanya. Nange ngenda kubasinzimula endongo bano abawuwo bulijjo abagenda nze ngiyiikula ngiseemu akakaba ngajja kabalukanga endebe. Linda ekigenda okubeera erugogo wano wannange bwenna mujje. Mulabe ku Suuna Beeni. Jangu ngoze kulaba kyaliwo Suuna Beeni. Bakyali baboda wabayise dda. Bakyali baboda kanyongere mbayite na wano. Naye balina ssente ziyingira. Bazirina singa kye baba bagenda okuyingira baba bakyagala. Ekibagaana okuyingiramu ebyo bye mulowooza tibabyagala. Naye bwabanga omuntu bamwetaaga bagenda nze kati ondaba ne bwe nkwata ekivulu kyange nze Suuna Beeni n'ekitwala mu Lwera abantu bajjayo. Ekyo nze kyekakasa. Naye buli muntu talina bumalirivu olwo olw'ensonga nti nno kuba kumira pini n'olw'ensonga eyo nebaza Mukama Katonda olw'ekyo. Suuna Beeni bagamba oliroko
Fireboy obadde omumanyi ye. Ndi loko kituufu. Naye ekyokubeera loko tikikugaana ate era kumanya batali loko. Fireboy mbadde mumanyi naye lwakuba mbadde bafaani bange tibatera nnyo kugamba ennyimba ze tebazikola kitibadde tebagira tebazaaniriza nnyo nga sizitadde mu kinyaanya bwe zibanga nkalukalu mba tebazaagala naye bwe nziyikulamu ekigoma nga kijja kizivaako emabega nga bagamba kyekyo omwana w'ekaleese era nabagambye nti nno omusajja bulijjo gwe nkubira endongo n'engiteekamu ebinyaanya yazze mujje tugende tumwagire era bagenda kujja omusajja tukulabye ng'omukwatako ng'omutya kuyita mu ebongeko ng'otyayo okitegeera nange eyo bwe nsinkana abaagala okumbongako nga bantya bwe bityo omanyi bino embeera ebaawo naye musiŋŋana owefukidde kati ekikulu Sangamba tuna Beeni oli mulogo nti n'endongo eno gitambuliza ku ddogo kati dogo sibiri singa buli omu yalya singa ddogo lyalyo singa tewali bayimbi bagwa niye bagwa enkya neggulu olw'ensonga nti nno ddugu tiririiyo singa liba libaayo singa buli omu abeera wakabi buli kaseera Suuna gwe okola ddi ekivulu nkola ddi ekivulu erugogo tewakeesa nze bafaani abange baagala kuvaawo ku makya nga akasana kaase Suuna Beeni otera otambula ne mukwano gwo Mbazira Tony ye omuleseewa tomulese kulaba ku muyimbi Mbazira Tony gyali era tubeera bumu era ajja kubaawo naye ogenda dosiibula abasiraamu gye yabadde enki ogenda dosiibula abasiraamu gye yabadde yabadde mukusibo tuli mikwano gy'abasiraamu lwakuba mwe mugenda olwokuba tukuba endongo ne tukwata mu kisibo mugenda ne mulowooza nti abasiraamu si mikwano gyaffe mikwano gyaffe ku lisi ne bagamba bakuwa n'erinnya ne bakuwa ogenda basiibulula naawe abayisiraamu isi walinako buzibu era mbasiibulula waliwo n'olukuŋŋaana lw'abayisiraamu nalimu nengula ku luhaani munno bamuwadde erinnya lya Kamadi gwe ne bakuwa Zubairi walyaniriza sirina buzibu na linnya l'Abayisiraamu lyonna ndyaniriza naye ng'akasolo ko kyakakyokyomuli akokola nti kabojjogola naye bannange sijjasiti nze sikalinako buzibu naye nga sikai kale era kisikali kaali kanzikiddaani kiwulyangayo nti omugenzi gundi yafudde alidde kale nno n'olw'ensonga eyo sikalinako tabbu n'abalya ki ekisinga okuwoomera kuko ndeka musajja gwe Suuna Beeni okuteka ku kivulu kino ekya Fireboy brandi yo kigireseewa kiyongeddeko amaanyi kinyambyeko n'okwongera okukakkanya abatugeraageranya omanye ebintu bino bizibu era nze nebaza Mukama Katonda nti nno ne ku awards ezimu ez'abalumira mwoyo abamira omwoyo ne banteekamu omanyi balwawo okutulowoozaako olumu nga bagamba nti oba banaagamba batya naye waliwo awards ezimu nga bamira omwoyo ne banteekamu tewali yali ampangudde mu zonna awards zewali banominatinzeewo n'olw'ensonga eyo nkisanyukidde nnyo kino babanga n'abantu babayita batya uptown nga nabo batandise okubeera nga balaba obulungi bw'ebintu byaffe bye tukola tukisanyukidde nsanyuse nnyo okubanga ngenda kupafomingakokko mu audience yaabwe Suuna Beeni asinga ofunayo akadde ne Fireboy bigambo ki by'oyinza omugamba naali musabise naye nina atugeza ali awo yuuyawo mugamba mu luzungu awo tunyumya ki nga munyumyamu babaleseemu wali mulumu alyanyumya ki sirina mboozi nyinza kunyumya naye kati tunyumye kuki omusajja asaala eriyo nesi amawanga n'amawanga mugamba big up Suuna Beeni abasajja bakwogeza oluzungu bane mwebale kunsabira naye mundabye nkulukusa oluzungu wali nange nengamba nzaani ono kiki ekiri wano nenyanguwa nendusalako mangu nengamba tebagamba nti bali ku BBC gye balaba kati bakowoola abawagizi bo abanamasaka bayite mu luzungu Uganda ati kakati sirinako buzibu. Ladies and gentlemen, tomorrow is that day and I'm calling upon everyone to come in big number, more especially my fans. Come and watch this event because it's going to be big. Oluzungu lwaki ndukomya ndususa naye babuulire ne sente ze basasula bayinza okujja n'omutwalo babuulire sente ze basasula nga kuyibira kimala Suuna Beeni tumuleke. Ladies and gentlemen, tomorrow is that day and I'm calling upon everyone to come in big number, more especially my fans. Come and watch this event because it's going to be big. Oluzungu lwaki ndukomya ndususa naye babuulire ne sente ze basasula bayinza okujja n'omutwalo babuulire sente ze basasula nga kuyibira kimala Suuna Beeni tumuleke.